emizimu gifuuse emizimu era kigambibwa nti eriyo amawofiisi ageekobaana ne baboosi ne gabaguza abaana nga bo bakuliibwa mu kyomo si bakola nga bawusigalo nedda wabula bo bakuliibwa nga mu kyomo. Wuliriza bino nzize ntuukirirwa abantu bangi ku nsonga eno kwe kusalawo olwaleero njanje gy'oli naawe otegeere olina muganda we yakubulako olina omuntu tokyamuwuliza. Njagala okwanjulira ebintu bino biwulirize bulungi. Ejje balekosebo ejje balimutuusaako engalo eyo yonna. Ninamu obuzibu nze nsinzidde eno Uganda. Mukyala wange waliwo yamutwala Oman naye ye agamba yamutunda butunzi ate mu basezi. Tembali yakwogerako naawe ku kintu ekyo tulabe kubanga baali bagenda kumusala n'adduka ne yeerwanalwanako awo ne mutwala ku poliisi awo kati obudde buno ali ku woofiisi. Owulira bulungi ono omwami yantuukirira gye buvuddeko nga ŋŋamba nti alina mukyala we ali mu ggwanga eryo lyayogedde naye gye baamutwala baamutunda mu nnyumba nga y'abasezi baagala kumulya mu kyomo. Ne mugamba mpe ennamba ze mpe ennamba za ofiisi mumpe munkwasaganya njogere naye. Omukyala nayogera naye wuliriza bye twayogera. Wuliriza bye twayogera n'omukyala. Wuliriza bye twayogera n'omukyala otegeere ki kye njogerako. Wuuyo omukyala. Munnange woofiisi yansindika bagiyita Aljazera eri awo Kabuusu. Woofiisi erabika nayo yali temanyi ey'e Uganda wabula eno woofiisi gye bansindikamu omukazi yakola olukwe n'antunda mu famire emu nga ndi wa kusaddaakibwa naye ekyannyamba bwe natuukayo n'enjiga bulungi okufumba emmere yaabwe kwe kumala emyezi 4 nga nkyakola. Olwamala ebintu byabwe ne bisaba bwe byasaba ne babagulira omulambo. Bwe babagulira omulambo abaana ne bagaana okugulya kubanga ndowooza abaana baali babasuubizza nti babaleetere. Bino si byange wabula nange kimpitiriddeko kwe kwagala okukuwa ku magezi gwe wenna ali eyo. Wuliriza bulungi. Kati awo ne nziruka ku kkubo nga nsaba obuyambi. Bwe bandeeta ku woofiisi kubanga baali bamaze okubawa ssente zaabwe nga nnyingi nabo ne bankuba ne banzijjako buli kimu ekyange buli kimu be bakirina. Ono ye mwana muwala nga yeeyogerera wabula nga nze bwe mumanyi era nasobola okumuyamba n'adda ewaka. Wuuno ng'agamba nti ali waka. Bingi nnyo bye twatuukako bingi nnyo bye twajja twogera ne tusobola okukwasaganya n'abaamuleeta ne tulaba nti omwana ono adda waka era ali Uganda. Aliwo omwana ono mukyalo ono nga tekituufu. Mukyalo ono aluwa gye balese obulamu bugamba ki bwe bali kunsabira taata bwe bali nyina byokoze ntuuse mu baana bange ndi Uganda naye nkomyewo ndi mwavu bannakola nti okusindikira Katonda naye nja kasindika bwe bali nnyo bwe balire ddala Mukama akwongera emikisa. Ntuuse bulungi tebanzise naye nga si byangu. Omukyala mumwewuliridde omukyala ono yaddayo Uganda neebaza bonna abakwasaganya ensonga ezo n'abantu abaamuleeta okulaga n'okufaayo okwanukula omulanga gwange. Saamuzaayo ku maanyi gange wabula abantu abaamuleeta baalaga obuvunaanyizibwa bwe nakwatagana nabo. Mwebale kumpa kitiibwa nga nze mbeebaza nnyo wabula si ono omuntu asoose okuleeta keesi eno. Kati wulira ono ebintu bino bizze bibeerawo emirundi mingi oba bingi kati oba kati kiri common emizimu mingi. Wuliriza Gyebale ssebo wasiirotya gyebale kujja otuusizaako engalo asiikulwisa eyo kati ate guno omusambo gwe baaleeta
tuusizaako engalo namu obuzibu munnange omukazi alina ekintu kye yanyambaza baleeta omusambwa gwali gwa muwala ne baguyingiza mu ruumu yange owuliriza nga tebanaba guyingiza basooka kunyambaza empeta 2 bwe bamala ne baleeta omuwala ne bamuyingiza mu ruumu yange omuwala nga ayagala kunrepinga kati mpulira ng'omutwe gwagala kutabuka kati ate guno omusango gwe baleeta gulabika gutudde munze mu lubuto kuba mpulira ekintu kitambula mu lubuto bwe ngezaako okusaba kale nsaba naye njogera olulimi lwe simanyi ate wano naakamalawo emyezi 3 ekiyumba ekyasooka namalamu 3 ne wano 3 gy'emyezi 6 mpezezza emyezi 6 gyonna wamu. sijja kulwisaayo ndowooza evidence emala kumanza okukulaga kyekiriwo kati nkubiriza abaana mwenna baganda bange okwekwasa Yesu Kristo lyeddagala lyokka lyensobola okubawa ku mbeera eyo okwekwasa Yesu Kristo oba okwekwasa Mukama Katonda eno gye muli si wammwe bangi ababagula bangi ababawa emirimu with their intentions baana bangi be bambaza ebizimu be bakoze ebintu naye nkusaba oba nkwegayirira weekwase Katonda bwokera ku makyafu kamira ku mazivivi saba weekowolireko omusaayi gwa Yesu gukuwa obukuumi teri kyakulwanyisa oba teri kisumuluzo kituyambye kubeera wano kunywerera wano kukolera wano nga Yesu Kristo fukamira mukowoola ajja kuyamba zino oli mu mpologoma ojja kufaananako ng'era omusajja omwe yali mu mpologoma Katonda asobola okuyamba n'abikka obumwa bw'empologoma zino n'omalako kontrakiti yo nodde ewaka mirembe so saba Katonda ajja kuyamba baganda bange kati abantu balina intentions gye muli nyingi bantu bangi abajja bantuukirira mbayambe tulina emizimu tulina biki ebyokola bw'ebiti binnumba binkozesa mbawa kimu eddagala liririmu linnya lya Yesu Kristo naawe anaafuna vidiyo eno muganda wange ne bw'otantuukirira bw'ofuna obuzibu bweweetalaliikirira munga wadde tonnafuna buzibu koowoola erinnya lya Yesu Kristo lyeddagala lyokka erigenda okuyamba okuwona embeera eno gino mizimu spirits gyetaaga kulwana na spirit gyetaaga kulwana na mwoyo gwa Katonda saba koola Katonda weegaane mizimu gy'abawalabu gyekutuleko weekutuleko emyoyo gyabwe gigambe nze najja kukola sente sajja kusaddaakibwa saba Katonda muwala gwe ajja kuyamba okukuyisa mu bunnya bw'empologoma saba Katonda nga bw'osobola to weebaka nga teweekoowoddeddeko musaayi gwa Yesu ffe gwe gutuwangaaziza okubanga tukyasobola okwogera nammwe naye nga tuli mu nsi z'Abawalabu musabe mukoole Katonda obudde bwonna bino abikutangire bireme kutuukako naawe gwe byatuukako weeyongera okusaba ajja kubifuumuula Katonda kyekyokulwanyisa kye tulina ekisobola okugoba emizimu Yesu Kristo lyerinnya lyokka lyosobola okuyita mu nyumba gy'olimu lyosobola okuyita mu buzibu bwokka bw'olimu lyosobola okuyita ng'oli mu mbeera yonna erikusumulula mbakwasa Katonda siina buyinza ku mizimu nsobola okulwanako nodde ewaka naye ate jjukira weetaaga okukola emizimu saba koola Katonda mweweeyo mwenyigire mu kusaba muve kuleekaana ku Facebook n'ewalala musabe mukoole Katonda ajja kubawonya embeera eno musabe baana mwe musabe Katonda sirina magezi ge nsobola kuwa ku mizimu sirina kikyenyinza kukola kubanga toyinza na kunnyonnyola kampuni nti nina obulwadde bw'omuzimu oba buno nekkiriza kubanga baba bakuteekamu akasente kaabwe wabula mbakwasa ekisumuluzo kya Yesu Kristo ekyo kyekiggula enzigi zonna ez'obulamu ez'obukuumi yita Yesu Kristo buli kadde yita Yesu Kristo buli ssaawa oli musiraamu oli mukatuliki oli muki gezesa ku Yesu wange muleke kubonaabona na bizibu oli awo baboosi bo basaala naawe osaala bwe bakola ebibi gezesa ku Yesu wange saba Yesu Kristo agenda kununula mbakwasiza Yesu Kristo mu mbeera zino mweyongera okwesabira ku mirimu kubanga tulina okukola emyoyo emibi ebyo byonna bye baagala okukuteekamu tobimanyi kubanga myoyo togiraba okuleka osobola kusaba bukuumi bwa Katonda nabo bennyini bajja kwewuunya engeri gy'ojja okubawonamu ate nabo basabire balokoke baganda bange bamutaka Vindichi Kayanja twesabire ngane tusobole okuwangula tusobole okwekulaakulanya mbagala nnyo